You can rest assured of your child's excellent performance when you register your child with Janan Schools, Bombo Kalule Campus and Kabalagala. Due to their firm educational background, we have the best facilities in both arts and sciences, fully updated to the latest sector standards, right from Senior 1 to Senior 6, in an environment that offers a chance to apply practical skills in all fields. That include a computer lab, introducing our students to the tech world, a well-organized science laboratory, a fully stocked library with all the essential books a student may need, a model farm to equip students with all the basic knowledge in agriculture, plus extra vocational skills. We promote co-curricular activities in sports like badminton, table tennis, basketball, volleyball, chess, and many more other activities. Register your child today at both campuses in Bombo Kalule and Kabalagala campus. For more information, ebigambo ebikwatagana n'ensimbu mu nsi yonna. Ensi yonna ekuza olunaku luno olw'okwagala okugezaako okulaba nti twongera okumanyisa abantu ku bulwadde buno obw'ensimbu era n'okusesira ku bintu ebyo abantu bye balowooza ebitali bituufu ebikwatagana n'ensimbu, ngeri ki gy'ejjamu oba gy'ejjanjabwa, ze bayita myths oba misconceptions mu luzungu, olufuutifuuti. Ku lunaku luno era tusesira ku mbeera y'obujjanjabi bw'abantu abalwadde obulwadde buno obw'ensimbu, n'okulaba nti buli omu asitukira wamu, okukwatira awamu okulaba nti abantu baffe bano bajjanjabwa bulungi era bakwatibwa bulungi mu maka gye babeera, mu community gye babeera, mu byalo ne ku mirimu na buli wamu bwe babeera. Kwegamba okwongera okumanyisa abantu, si basawo bokka naye abantu bonna, okutegeera obulwadde buno nangeri ki abantu baffe ababulina gye tuyinza okubakwatamu n'okubayambamu. Kwekuza olunaku luno international nsaba abasawo nga baana wange ono alina okusobozebwa n'obujjanjaba omwana wange ono anyamba amujjanjaba n'ekirala obusobozi sirina busobozi busobola mulabirira nga ye omwana naye nentandika omulekera waka, bwe namuleka ewaka muganda we namuyitako bw'ati n'agwa wansi, tebayogera ne bamala ebbanga luvannyuma nnyo naye banangamba mbuna omwana munne yamusuula wansi n'agwawo obuzibu nakosebwa olwabugemu ate nga tetuwanirira obulamu bw'omuntu. Okuva kwolwo n'atuula ng'omwana bw'anatuula naye ng'asinga n'endowooza oba kutuuka ndowooza yali yakosebwamu asinga sente zakitwala ne batandika okumanya baziremu